kisinga gwe bakuwa ekyoja mu miro nojja ne weeyogeza tyo omuntu yenna bw'ajja pulezidenti bw'ajja yenna abeesimbyewo mumubuuze ayogera ki ku bisiyaga tolina magezi abantu balina manifesto zaabwe gwe lwaki oyagala ayogere ku bisiyaga and why this time lwaki oyagala onazze ne manifesto ye gyakoze mbwa abantu bwe bajja bamugule bamubuuza oyogera ki ku bisiyaga gwe tomanyanga nako nti ebyebisiyaga byaggwa gwe tomanyangako nti biiru baagikola gwe tomanyangako nti olwairo waliwo omusango okukwata ku bisiyaga waliridda wange ekyo kiggwa sekendire mwe bwe tufubutuka eno mu balokole ne twogerera mbu okatugeze kubanga nalabadde mpulira apooso oyo ng'ayogera ng'ayagala kulaga nti Kyagulanyi atya okwogera ku bisiyaga omusajja yayimbanga nandyagadde nenzija mu kanisa naye wammwe mulya bisiyaga mubuuza ayogera bagezaako okumusibako ebyo kakati that would be maybe okay to them kubanga abantu bayinza n'okuba bwe basaaga nga bamanyi eggulu teririyo kati naye be basaagira kati ne balukukira ddala bo nga bamanyi gyeriri naye tosobola. Mukama yeebazibwe bassebo ne bannyabo mbalamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Nze mukwano gwo John the Preacher. Abaganda balina enjogera nti towemukiranga ebunyolo ng'atalidda Buganda. Ekigambo ekyo bw'okitunuulira kikwatira ddala ku nsonga eno gye tulimu kaakati. Baganda bange bannyinaze basajja ba Katonda n'abakazi ba Katonda abaweereza Katonda abakwasiza ebisibo ebyo nga ayagala mu bituuse mu Bwakabaka. Naye bwe tutunuulira olwaleero engeri gye tukozesaamu emizindalo gyaffe n'ebituuti byaffe ekituufu kiri nti emalamu amaanyi. Ekyawandiikibwa kiri mu kitabo ky'Abagalatiya Abagalatiya essula ey'okutaano olunyiriri lwa 13 tugenda kusoma mpaka ku lw'15. Bayibuli egamba bw'eti kubanga mu abooluganda mwayitibwa lwa ddembe naye eddembe lyammwe liremenga okubeera omubiri kwe guyima naye okwagala muweerezeganenga mwekka na mwekka kubanga amateeka gonna gatuukirira mu kigambo kimu mu kino nti oyagalanga muntu munno nga bwe weeyagala wekka. Naye bwe mulumagana bwe mulyaŋŋana mwegenderezenga mulemenga okwemalawo mwekka na mwekka. Mikwano gyange ffe ng'Abakristaayo abakuŋŋaanira mu makuŋŋaaniro gye muweerereza gye musumbira tubasuubira okukola ekyenjawulo okusukka ku ekyo. Tubasuubira okubuulira enjiri etugatta okusinga etwawula. Tubasuubira okuba nga weewaawo mulina obutakkaanya naye at least musobola okuwaŋŋaana ebitiibwa. Mukama yeebazibwe nnyo. Gye muvuddeko katono awo Pastor Joseph Serwadda yavaayo n'akola statement ng'ali mu church n'agamba nti kyandibadde kirungi abeesimbyewo bonna batubuulire ku nsonga y'ebisiyaga bayimiridde luddawa. Buli muntu n'akitunuulira mu ngeri gye yakitunuuliramu era buli muntu nga waddembe kitunulira mu ngeri gy'akirabamu. Kaakati abadde tuli awo social media ng'ekutta omuliro nga balumba Pastor Serwadda bubi nnyo. Omusumba gwe twandirowooza nti bwe yandize at least yandikinnyonnyoddeko naye mu ngeri ey'obulokole mu ngeri endokole kati ate yammazeemu maanyi. Gerard Mukuye bwazze ate ye n'avuma buvumi Pastor Serwadda n'amuga nti olina magezi. Kati nno ekyo kiraga nti waliwo ekizibu. Kituufu tuyina be tuwagira ab'enjawulo kubanga abeesimbyewo ku bwa pulezidenti bali 8 nga bwe nzize mbagamba nti abantu bonna tebagenda kuwagira muntu omu. Abantu bagenda kuwagira abantu eb'enjawulo naye tusobola okusigala nga tuyina ekitiibwa nga bino ne bwe binaggwa enkya osobola okusanga oluganda n'omusika mu mukono. Kati mmwe be tulowooza ng'abakulembeze bwe mutandika okwevuma bwe mutandika okweyisaamu amaaso bwe mutandika okweruma okw'olwatu olwo be mukulembera bagenda kubeera batya. N'olwekyo nze nsaba
muganda wange mukuye kyewakoze tekyabadde kirungi kuvuma musajja oyo. Ekisooka Timoseewo ekisooka essula 5 Bayibuli ega nti bw'obanga oyogera n'omukadde yogera naye nga kitaawo, omuvubuka oyogere naye nga muganda wo. Kati njogera nga muganda wo kubanga tuli mu myaka kumpi gyegimu onsingako katono. Oli kitaffe, wandibadde tomwanukudde mu ngeri ya kumuvuma, wandibadde omwanukudde bulungi mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa. Ekyo kimu. Ekyokubiri, Pastor Sserwadda bw'aba yavuddeyo n'agamba naawe ye ekirowoozo kye nti abeesimbye okuba pulezidenti bandibadde buli muntu awa endowooza ye ku nsonga y'ebisiyaga, ng'ayogedde bonna nga takoonye ku linnya lya muntu yenna. Njagala kuleeta kibuuzo. Lwaki mwe mulowooza nti bw'ayogera ku bisiyaga ategeeza Kyagulanyi? Gwe lwaki bw'otyo bw'olowooza nti bw'aba ayogedde ku bisiyaga aba ategeeza oba aba ali mu kunyigiriza Kyagulanyi? Ekirowoozo ekyo nzize nkiraba ne ku mikutu wonna. Lwaki mulowooza bwe mutyo? Ate ng'abakyogera mwefuula nti muli bawagizi ba Kyagulanyi. Gwe tolaba nti mubeera mu kumukuba mu nkuba eri indirect? Lwaki mulowooza nti ku 8 bonna bwe boogera ku bisiyaga baba bategeeza Kyagulanyi? Lwaki bwe mulowooza? Ate nga mwefuula nti muli bawagizi be. Gwe tolaba nti mubeera mu mukuba, mubeera mu kumukuba, mubeera mu musibako ekintu nti muli wa bisiyago babiwagira? Boogedda abantu 8 ne bagamba nti bwe bajja mubabuuze boogera ki ku bisiyaga. Lwaki mulowooza nti ku 8 bonna teboogedde ku Munyagwa, ku 8 bonna teboogedde ku Museveni, ku 8 bonna teboogedde kwani ku Mugisha Muntu, ku 8 bonna teboogedde kwani? Boogedde ku lwaki mulowooza bwe mutyo? Lwaki mulowooza bwe mutyo? Singa tuzze mu kulowooza ddala gwalowooza bw'atyo era gwe n'okwata vidiyo ya Pastor Joseph Sserwadda n'otandika okugitambuza ng'ogamba nti baaba n'abasumba tebaagala Kyagulanyi, bagamba muli wa bisiyaga, nga tebaamenya erinnya lyonna. Bayogedde nti ku beesimbyewo 8 buli ajja atubuulire wayimiridde, gwe n'okwata vidiyo ng'oga nti bayogedde ku Kyagulanyi. Olowooza ffe abalowooza ennyo oba otulowoozesa ki? Kaakati nze nsaba tuleme kukozesa mukisa gwa byabufuzi kwenoonyeza byaffe, kwenoonyeza ffeemu, kwenoonyeza abantu kutwagala, kwenoonyeza buganzi. Bassebo ne bannyabo, ekkanisa eyo mwoli oli maneja bumaneja, enkya Kristo akugoba n'ateekawo omulala. Oli maneja, si gwe nnyini kanisa, okuggyako nga si ya Yesu. Naye bw'ebanga ekkanisa ya Yesu, buli musumba gy'oli mpuliriza bulungi. Ekkanisa eyo bw'ebanga ya Yesu, nga ddala ekkanisa eyo ya Yesu, oli maneja. Kati weegendereze by'okolera ku kituuti okwo. Weegendereze. Waliwo emu yo twagita kubanga yavaayo mu lwatu n'alaga nti ye wa politics era ye talina buzibu kuva kuwagira Museveni mu lwatu. Oyo twamuta n'abakuŋŋaaniro ne tubatunuulira bwe tutyo be bamanyi. Kati okujjako nga nammwe muvaayo ne mulangirira mu lwatu bwe mutyo ne bamuba mugamba nti mukyali basumba be tussaamu ekitiibwa. Mwegendereze engeri gye mukozesaamu ebituuti. Emirembe gya Katonda gibeere nammwe. Manyi